likyatambula erikyayokya. Suna Ben mu myaka kati giringa 5 kati covid ye yamututaasako ko n'atuwummulamu, naye emyaka giringa 5 ku 6 y'omu ku badijje abasinga okujjuza ebivvulu. Maama we Mukyala Kayondo yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Mukyala Kayondo abadde ayogerwako nnyo mu interview za Suna Ben, ng'era n'emikwano gye ffenna n'abamuwuliriza. Mukyala Kayondo tubadde tumumanyi, naye ekiro ekyakeesa olunaku olwokuna pressure yamukuba n'agwa wansi, omusaayi ne gugenda mu bwongo. Bw'atyo maama tugenda okukeera ku lunaku olwokuna nga maama tasobodde kusimattuka. Olunaku olwaliro aziikibwa. Wetwogerera kati omukolo gy'okuziika gigendera ddala mu maaso. Nsabe Sendi ku lwa Kawunyemu abeeko ebigambo byaweereza eri abafiiriddwa. Sebo. Yes, sebo. Abatulaba ku lwa Kawunyemu 360 njagala okusooka okusaasira abantu bonna abaviiriddwako abaagalwa baabwe, ate nensaasira naye ng'okusingira ddala njagala okusinziira wano nsaasire munnabitone munnaffe Suna Ben olw'okuviibwako maama. Nze owange yagenda mu 1991 oba 91 oba 92. So nali mukulu, nali ntegeera, kati ntegeera bulungi nnyo Suna Ben ne baganda babalala ne bannyina kye bayitamu. Naye kye tulina okwebaliza Katonda nti bw'ogenda okola waliyo byolaba ne byoyiga. Mukama Katonda tujja mwebazaako kimu, obulamu bwamuwadde, akaseera kanyumiddwamu mulabye ekifaananyi awo nga bali ne Suna Ben bonna basanyufu. Kuba waliyo abantu abamu ng'akuga nti nze maama yagenda ndi wa mwezi gumu, nze maama saamulabako, oba nze nali nkyali muto nnyo. Naye awo eryo essanyu eryo tulyebaliza Katonda n'amaanyi mangi nnyo. Naye mpozi n'ekirala twebaza Mukama okubeera nti maama gwasoose okutwala, kuba teri kintu kibi oba teri kintu kikutula bazadde ng'omuzadde okutunula mu ntaana y'omwana we. Naye nga bwe bagamba Mukama yagaba ate era yajjawo. Kakati nga bwe mumanyi kisaawe ky'amawulire omuntu ng'oyo bw'afa wogirako ebintu bingi ze tuyita talking points. Talking point esooka yakuba nti maama we yafiiridde nga Suna Ben ayina ekivvulu kye kibuzaayo ennaku 2. Kivvulu kya lunaku lwa nkya ku Makutano. Mutundwe. Makutano e Nansana. Oh, Makutano Nansana. Okay. Kakati debate eno ekirungi twasettinga dda president ya Gravity Ekasese. Gravity Ekasese twasettinga dda pace ne president nti incident ngene bwebezze omuntu akutte miliyoni ze wakati wa 3 n'ataano n'obudde bwe n'ebiringa ebyo ng'abitadde mu kivvulu. Maama afera ezeemu n'ebeera waawo nyina omuntu gwe nabadde naye naŋŋamba baabe endongo tekubika. Naye mbakusinza ku mbazira ttone yagambye baatudde dda endongo egenda kukaaba olunaku olw'enkya. Okuggyako ng'okyusa mu statement ze wakola nga zaawukana ku ze wakola ku Gravity oba ng'oyongera kuziggumiza ku lw'ekivvulu ekyo ekiriyo enkya. Abatulaba ffenna nga bw'olaba engalo nga bw'olaba bwe tufaanana. Mu ngeri oyinza okugamba nti nfaanana kwefu naye tetufaanagana. Era omuntu asobola bulungi nnyo okutwawula naga nti oyo Sendi oli kwefu. Naye nze era nja kusigala ku kintu kimu kye njagala okubagamba. Embeera Suna Ben gy'alimu essaawa eno ng'afiiriddwa maama si nnyangu. Akubikira naziika. Manyi waliwo abantu aboogera ebintu mbeera si nnyangu. Tutegeera bulungi ky'oyitamu essaawa eno ng'alowooza kirowoozi. Nze akubuulira maama yafa. Okiwulira? Kaakati
essaawa eno ekigenda mu maaso awo mu lumbe abantu bajja mu nnyimba ezo ssebo ne balya ne basaba n'okubongeza abamu ne batandika okuwa tuli eno mu lume naye maama emmere lumbe sirutegeera kati ennaku zino abavubuka balina ke baayiga bw'agenda okumugabula ng'aga nti nyongera ku nnyama ng'olamuga nti abantu bangi gaga nti bwenna gw'oli awo naye nannyini nnyama yafudde kugamba otegeera okumutiisa nannyini nnyama gwe gy'okayanira nyiniyo yafudde gwe mpa ennyama kakati ate baŋŋambye ekirala oba butambala eyo waliwo abavubuka balina eggaali tebali butambala nabalaba wa Dr. Hildamani n'okuyimba balina n'omuyimbi simanyi bamuyita naye be basinga Dr. Hildamani yategeka empaka talent search e Mawokota nze nali MC waazo gurupu eyo bagiyita ntamu ku ntamu ye yasinga bareidinga bali bakikozesa fujjo ne bwe bambaga bajja ne bareidinga emmere kati bano bate tebareidinga tebabba kati nno nze eggaali gye ŋŋamba ejja oba oyagala oba toyagala yesooka ku layini abantu banywa amazzi ke kasana akangi apangisa tenti n'obutebe fayini bw'okuba essimu akubuulira nga kitalo nnyo munnange naye kaakati anti akatebe ka 10 twetaaga bumeka tenti nti eyakakadde yeyeetaagawo kakati gwe abantu bajja kuba bangi n'ebigenderako n'ebirala okiraba so wabawo obwetaavu bwa ssente z'oteetegekedde ate ennaku zino n'omwezi gwe tulimu omanya batono bagenda nebagaa nti yafunye amabugo gwagamba yafunye amabugo wamuwadde mmeka zigula akasawo k'omuceere oba zigula ente ofuna kyeŋŋamba manyi olumu tugenda netubeerawo nga tubalaata kwefu namuwadde amabugo esendi namuwadde amabugo ate kakati anaagamba nti kiki naye nga ekyamazima wamuwadde mutwalo wabaddewo nga waliwo amuwa ebiri okiwulira nga tewali yamuwaddeyo kakati tewali yamugambye ti neiba ti kaŋŋamba abaana bagobe ente okuva ku kyalo kati gwe bwoli wakaliga neŋŋamba nti zo weekabowa kangobe ente kabagobe ente okuva ekabowa ejje wakaliga bakole ki bagisale nga taliyo n'olwensonga eyo ate n'otunula ne ssente omuntu ng'ategeka zaataddemu olwaleero bannange tusaagisa ssente abantu boogera emiwendo gya ssente emingi naye nga watadde akagwa ku masengeraawo noga nti alina akakadde aka yasala mu nsawo yafuluma tusula wano nga tuli mu kwewunuunya wai kwefu naawe osigadde nga mbadde manyi bulijjo oli w'amaanyi nabadde nkatoddeko ate omusajja bwe ngenze nemugaa ti nakyenda mu mwenda ate amboggoledde nze tebamboggolera naye nga ekikulu sikyakuboggolera musajja yagambye kakadde kamu kakadde oli ategeka ekivulu akwate miliyoni aga kwefu miliyoni 5 sente nyingi okiraba batwala abasajja ba taxi wano balaba bavuga taxi babatwala mu kooti awo ku Buganda Road n'otwala omusajja eruzera lwa mitwalo 6 mitwalo 4 nomugaa nti fayini mitwalo 4 oba luzira wiiki 2 muzenaga nti ekiri omulamuzi kanzinoonye amasimu ne gatandika paka ku 11 ne bamutwala 4 ngaawe balinako 22 ng'ate ezimu ziri ku ssimu n'olwensonga eyo Suna Ben nkusaasira nnyo muganda wange okubeera nti maama yakufuddeko naye weebale kufuna buvumu ate njagala n'okwebaza ennyo munywanyi wange Mbaziira Ttone munno n'omuyimiririrawo n'omubudaabuda n'afuna amaanyi agasobodde okubeera nti mugenda genda enkya ekivulu mbadde sikimanyiiko naye ngenda kubira omulanga abantu b'e Naluvule abantu b'e Wakiso abantu b'e Nansana abantu b'e Ganda waliwo ne maama wange famire y'Abalule waliwo taata wange ne maama wange baganda bange kati bano baganda bange baba bati mama tate matabi mama tate matabi kiri kye dududududududu kino muyitamu baganda bange abali eGanda abantu mwenna abali mu area yawo Wakiso Jimbo ejimbo waliyo famire ya Mwanyinazi
mugende Ssuuna Ben mumunazeeko ennaku kale kakati talking point endala ebadde mu kuziika wakati mu bubaka obuweereddwayo so kompe video ya Ssuuna Ben eyo wetuba tutandikira kubanga video ya Ssuuna Ben ebadde mu kuziika bwaweereddwa akazindaalo okubaako obubaka bwayogera eri abakungubazi kimanyi nti ogenda wa Katonda direct kubanga ebirungi byokoze nebyokoledde ekkanisa bibadde bingi nkyayagala bwotuuke wa Mukama Katonda njagala ompaalirire omusajja gwe bayita Kamoga Properties eyanziba waliwo omusajja omuyita Kamoga Properties